Abakyala ab'embuto mu ggombolola ya Wakiso mu Myuka bawanjagidde gavumenti okubayamba ebateera ebikozesebwa ebitandikibwako mu kuzaala mu malwaliro kuba bangi tebabirina ekibaviirako n'okufa olw'abasawo okutya okubakwatako. Okuwanjaga kuno bakoledde mu maaso g'abatwala eddwaliro lya Bbira Health Center abakulembeddwamu omusumba w'obusumba bw'Ebbira Reverend Lubega James nga bano babadde bakwasibwa ebikozesebwa ebibalirirwamu obukadde bw'ensimbi 8 nga bino biweereddwayo bannalotale Club ey'e Buloba. Nebaza nnyo abalotale kubanga abamu batusanze mu kaseera nga tubyetaaga nga tetubirina. Bamaama 10 be baweereddwa ebintu bino nga bano battotodde okusoomoozebwa kwe bayitamu omuli obwavu obunyooka nga n'abaami abamu badduka ne babalekawo ttayo nga basabye gavumenti okubateera ebikozesebwa mu malwaliro gaayo basobole okwanguyirwa nga batuuse okuzaala. Oyinza otuuka ng'oyagala ebyetaagisa ng'omwami wo talina kasente bulungi bisookebwako nti byo tusobola okubisangayo nga mama kiiti ebyetaagisibwa mu bwangu kubanga kati omukyala nga nze nga nazaalako nsobola okubeera n'obugoye bwange nga nabukuuma bulungi. Bwe mba sisobodde funa ssente zigule ebyo maaso okweyambisa buli obugoye bwe mbadde nabwo emabega naye ate ebyo nnyinza oba nga mbadde sibifunye so nga nsuubira obisangayo mu gavumenti ate n'otuukayo nayo nga tebiriiyo. Reverend Lubega asinzidde wano n'awanjagira abasawo nti nga bwe basoma ogw'okutaasa obulamu bw'abantu babe n'ekisa ku be bajjanjaba kuba enneeyisa yaabwe egobya abalwadde mu malwaliro ga gavumenti olw'obukambwe obususse bwe babassaako ng'asabye ne gavumenti okussa ennyo amaanyi mu by'obulamu bannayuganda basobole okutaasibwa. Ogenda n'ogenda mu malwaliro ga gavumenti nange ndi kamwa kwogera nali ngenzeeyo omulundi ogutali gumu ebiri naye empisa gy'oyisibwamu oluusi ekuleetera okugaa nti owaayi newankubadde mu private basaba akasente kangende mu private kubanga ofiibwako. Akulembedde bannalotale abadduukiridde bamaama n'eddwaliro lino Annie Nkutu agamba nti abakyala bangi batuuka okuzaala naye nga tebalina bikozesebwa ng'asabye abalina obusobozi okuvaayo badduukirire bannakazadde b'eggwanga ng'oluvannyuma akwasizza bamaama ebikozesebwa kussa n'okukwasa abaddukanya eddwaliro lino ebyuma era n'abasaba okubikuuma obulungi. Nti oluusi bamaama abamu bafuna akaseera akazibu batuuka okuzaala naye ng'ate ebintu ebyetaagisa tebiriiwo. Sigamba nti baba tebeetegese bulungi naye ng'embeera bw'ebeera. Ye akulira enzirukanya y'emirimu mu ddwaliro lino Davis agamba babadde n'okusoomozebwa bwe gutuuka ku kuzaalisa abakyala nga bafuna bangi abeetaaga sikaani naye nga babadde tebalina kyuma kino ng'asiimye bannalotale olw'okubadduukirira. Eddwaliro omwezi likola ku b'embuto 85 paka ku 10 abo nga tubazaalisizza bulungi. Tubadde ne sikaani naye nga terina kafulumya kifaananyi ng'omukyala omwana amulabira muli mu ka TV n'olwekyo batuwadde ka printer akasikaani akafulumya akafaananyi ako ng'omaze okulaba omwana ali mu lubuto n'osobola okumulaba kati wano mu kafaananyi. Constance Namirembe nga yavunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu Rotary Club y'e Buloba alambuludde ku bintu bye bawadde eddwaliro lino n'ensonga eyabawaliriza okulidduukirira. So tuyimiridde mu kuba eryo ery'Amatano Child Health okusapootinga maama n'omwana nga bali mu kiseera eky'okubeera olubuto okuzaala n'okumala okuzaalibwa. Mama kits ezo ze tugabye zirimu ebintu ebikozesebwa ebyetaagibwa nga gloves, mulimu akaveera, mulimu cotton, obuntu obwo bwonna midwife bwakozesa. Mu kugattirizaako tubawadde ne delivery set oba delivery kit. Delivery set eyo mulimu ebyuma byonna midwife byakozesa oba dokita byakozesa ng'azaalisa omukyala. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.